tewali mwaka gonna gaali gayingiddemu buntu kutunula mu ssimu ya munne okujjako nga gakyankalana. Mwewala amasimu ogatuna. Simu ya mukyalo ogifaako ki? Essimu y'abalo ogifaako ki? Ofa ki n'essimu yange? Essimu yange naawe essimu yiyo iso eryemu bw'obeera nga eyiyo ogenderako ng'omanyi gwe mulimo gwe wagigulira manya nti essimu bazikolerako ekyo. Kati essimu yange efaanana ng'eyiyo. Ofa ki n'essimu yange zifaanagana zonna ssimu. Bw'abanga gwe whatsappingira abasajja ng'omanya nange whatsapping eyange yabaki y'abakazi. Simu zifaanagana mufa ki n'amasimu. Nosanga olinga era buli muntu yenna ayingirira mu issue ey'amasimu amaka gafu. Mbegayiridde ekyo ndooza mukiinako experience. Naye oli yakwata essimu bwe yalaba ennamba eno ng'ekubidde nnyo omwami n'akwata n'aginyiga n'avuma. Kumba avuma mukama we. Mukama wabba. Sajja olwava mu kinaabiro airtime yamusalako naggwako nga ye akyavuma. Yagenda okuva eri ng'omukazi yenna alinga enjovu. Nkavumye bwepankira ku basajja babe ani goga nti nkavumye akakazi kaka k'okubiraako n'eddoboozi lwali lya mukazi. Sajja geruka ovumye ana la ilaha govumye mukama wange ye mukama waffe wallahi nga takyayina byazza. Sajja agenda okutuuka ku mulimu nga baataddewo dda n'omulala bamugamba ava mu nnyumba. Mukazi agenda okukaaba tufudde nga tebikyagasa. Abakyala mwegendereze n'abaami mwegendereze.